Olunaku olwaleero enteekateeka z'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ng'aweza emyaka 71 egy'obuto gisimbuddwa mu Lubiri e Mengo ng'abantu ab'enjawulo beetabye mu nteekateeka zino. Kinajjukirwa nti enteekateeka zino zaagunjibwawo mu mwaka gwa 2014 Obwakabaka bwa Buganda era nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ye yazitongoza nga mu kyo kwe kulaba nti Obwakabaka bufuuka omumuli okulwanyisa endwadde ezitali zimu nga muno mwemuli Nalubiri, Mukenenya n'endwadde endala. Mu bantu ab'enjawulo abeetabye emisinde gy'omulundi guno mwe mubadde abayizi okuvaako mu masomero ag'enjawulo ssaako n'amasettendekero ag'enjawulo. Abayizi bano mbakubiriza nti leka tuleme kudduka misinde gino nti lwakubanga twagala kudduka nti essomero litufulumizza. Naye tudduke olw'ekiruubirirwa Kabaka kye yateekawo okudduka emisinde gino okulwanyisa siriimu. Kibadde kikwatako nnyo nga nnina okwesuulira ddala kubanga tulwanyisa Mukenenya. Era Obuganda butukoowodde nga tulina okuŋŋanyamu ng'Abaganda n'abalala bonna okwetooloola tusobole okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya n'okwetangira n'okuyiga okwefuga n'okunyumirwa. Emisinde gino gyetabiddwako Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'ono atuuse alambula ebitongole eby'enjawulo ebivujjiridde enteekateeka z'omulundi guno. Ate mu bantu abalala ab'enjawulo naddala abakuliridde mu myaka abeetabye mu nteekateeka zino nabo baliko bibategeezezza. Nsanyudde nnyo kubanga ndabye ne bubbebi nga bwambadde. Nsaba Ssaabasajja Mulanga bwe yatuteekamu tugendere ddala nabwo mu maaso tetudda mabega mumanye ekikye kiwulirwa ensi yonna. Ate bo abantu ba bulijjo abatalutumidde mwana okuvaako mu buli nsonda z'eggwanga nabo baliko bibategeezezza ku nteekateeka zino. Nkubiriza ab'amasomero balala bannange okubeera nga nabo bakola ki nga baleeta abaana nga beetaba mu bintu bino n'okubibasomesa. Amasomero mwena gye muli bannange omwaka guno muyinza okuba temusobodde naye kale emyaka egiddako tubeere basaale okuggyako okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Taata weebale nnyo. Bakira nga abamu balabiddwako nga bali mu kubinuka amasejjere n'okuyisa ebikujjuko eby'enjawulo nga n'abandi balabika obukoowu naddala okuvaako mu misinde gye badduse mu bunabyalo. Olunaku olwaleero kacyanga enteekateeka eno egunjibwawo Obwakabaka bwa Buganda mu mwaka gwa 2014 era ng'emisinde gy'omulundi guno Ssaabasajja Kabaka bw'abadde aweza emyaka 71 egy'obuto gitambulidde ku mulamwa ogw'abaami okubeera abasaale wakati mu kutaasa abakyala akawuka akaleeta Mukenenya nga mu kyo kwe kulabika nti bwe tunaatuukira mu mwaka gwa 2030 akawuka akaleeta Mukenenya kalinnyiddwa ku nfeete. Ku Lwasalawu TV, Fred Gamuzuku Lwansamba.